okuta Dr. Besigye okumwogerako nti bamute newe mulaba silence nyingi nga bonna abagamba bali mu struggle tebagamba nti bate Dr. Besigye munnange bali ku memorandum of understanding. Tewali nabajjukiza, tewali mubaka yenna ajja kwegatta ku Dr. Besigye oba ogamba nti Fili Besigye kubanga bakola omukago tuntabaala sikutabaalanga. Temwogera ku Dr. Besigye abantu babenga abamwerabira tetusobola tusigala tugamba free Dr. Besigye. Sowetyo wetuli free Dr. Besigye kirungi bagenda muleeta mu kooti ate nga ne beyiro ya Sewanyana ne Sewanyana ne Segirinya nayo ekoleddwako. Kino mukitwale okuva ku nze. Abantu abali mu kukola okuta Segirinya ne Sewanyana tebali opposition. This one take it from me. Tewali muntu ali opposition ali mu kukola ku Segirinya kuvaayo era ne beyiro eyo gye bagenda obbawa nja kujjamba buulire babaka kyabagiyimiramu naye tekuli wa opposition. Ekyo ndikkiriya mutegeere lwaki embeera eri bweti, lwaki Kibalama ayomba lwa ssente nti abantu abeefuula nti bajja kulwanirira ggwanga bakwata essente za musabba ezo ze muwulira biliyoni nti za party activity. Naye njagala kujjukiza party activity ki nga Museveni y'omu takukkiriza kukola laale. Kati kitegeeza ssente zigenda mu kutegeka laalizi ezo ne muzitereka. Bw'okola ofiisi ekeera ebumbujja omuliro nga tomanyi gye guvudde. Bwe mugula kompyuta zibula. Kakati twagala ye Kibalama abuuza biliyoni 4 ze mwakafuna okuva lwe mwafoominga lwe nabawa pate zikola ki? Eyo nno yensasa gereese embiranye n'okukyusa okwo kwe mulaba kwa constitution. Kibalama ayagala pate eyiye eweebwe portion okuva eri mu iPod kuba bano okuva we babawa tebabakwasaako. Njagala mwefumitirizeemu mitima mubuuze ti Museveni ya studyinga demography w'ensi akuwa obwa vice president nga mu office temuli mirimu. Sekandi ebbanga lyabeera vice president talina mulimu n'ogwo gwe yasanga mu office naye ng'omusaala bamuwa abasirikale nga musajja otuyeberera ku popopo mu lotale. Kakati ne Museveni bamugamba nti pate zirina okukola activity n'akitya nti obeera omobilizinga n'asalawo akwatenga ssente azibawe. Bannange mutubuulire omusajja n'akwata biliyoni 4 n'azikuwa. Leero enkyo oyinza oleeta abantu ku demonstration, weefumintirizeemu mu mutima otegeere. Olowooza lwaki Besigye tasobola kukola byakola ng'asinziira ku FDC? Kuba ne FDC nayo bagiwa. Museveni agiwa n'awa basaalirwa n'awa Jema Manya n'awa ne Nuupu bakiyita tontabaala sikutabaalanga. Kyova olaba nti demonstration ebya government Uganda is bleeding bibeera ku social media okutayipinga takuggaana. Kakati gwe weebuuze omusajja akugaanya okumobilizinga, akugaanya demonstration, akugaanya okutambula eggwanga, biliyoni 4 abaakuwadde zaaki? Mekakogula suuti yambala gwebeera mu comfort zone tontabaala sikutabaalanga. Omwaka gugenze baba Museveni agenda mu gwokubiri ebirime ne webirinnya tewali ayinza kusituka ku Gulf Street. Abaali bamugezaako badda masuuti mu Kasonda ne beesigama batunulira eri ebbali ne bapostinga free Uganda, Uganda is bleeding. Naye nga in reality tebali wiiringi. Waliyo akagambo kenjagala mutegeere bakayita okwerekereza n'okufiiririra. Mu byobufuzi mulimu ebintu ebi, waliwo okwerekereza, waliwo n'okufiiririra. Kati ku levo y'Abannayuganda tetunnatuuka kutuuka ku levo efiiririra. Abantu abali mu levo efiiririra ba Dr. Besigye batono batya nti senga Uganda tubadde tunyigirizibwa. Abantu abagenze Namugongo wabalabi
Northern bypass yagaddewo senga abantu basituka olunaku lumu ne babeera bwe batyo obungi gavumenti era kyebakola tewali naye because tetuli mu level efiiririra tuli mu level efiirwa oba eyeewaayo oba erumirirwa naye tetuli mu level efiiririra nga woolaba abalamaze abo nti baafiiririra eddiini tuddewo oddamu n'ogamba abasajja abo ababadde mu kulamaga ng'ogjeemu bokka abakulembedde ba bishop n'obagamba muyinza ofiiririra eddiini aisweya tewali omukulu kazinda ayinza osindika emisi n'obaga abakulu mwekka abazze nti mutegeera nnyo ebyabajulizi muyinza ofiiririra eddiini tewali alirwedde kufiiririra tulirwedde okwerekereza naye okufiiririra tetukusobola tetulimu abo abantu abafiirira babeesije batono bebeesije batono ne bamuwa beyiro olaba gwe bakuwa beyiro ya miliyoni 2 ng'okimanyi mu kika kyammwe zonna teziriimu naye osigala ogamba nange mugezeeko bantwala beesije yagaaka mitwalo 3 mingi ku guno omusango mundekeruzira setting president okufiiririra bantu bangi tubalonda naye nga tebalirwedde kufiiririra balirwedde kwerekereza chovola babo bukola demonstration mu Kampala bayimirira ku bizimbe ne bagamba amma byoliwe byoyogera bituufu bobeera ng'oli bloga babeera bweru nga bagamba sabula naye bakukwata nga bagamba nawe ekikulu oyitawo nnyo ekitegeeza basobola okwerekereza naye tebasobola kufiiririra wano Dr. Besigye yali mu level efiiririra okufiiririra muganda we naafa ng'ayagala ddembe madamu Kadaga wagezezza Mekka kuna mugongo mukwano madamu Kadaga emekka tunulayo bulungi yes ebera pilgrimage naye gavumenti etaddewo efforts okulaba nga abantu balina weema tents mwe bagenda temuyinza leka abantu ne batambula okuva ekyenjojo najja n'atuuka n'agwa mu muddo kati kwawedde kati balina okuddayo awo wonna waliwo urban migration gwe mutamanyi waliwo abantu abatagenda kudda gye baavudde ng'agenda sigala Kampala naye asigaddewa so twagala tutegeere bwe kiba nti gavumenti efuna mu lunaku luno leave alone politics nti abantu baweera naye we wabanga ddala tufunamu mu revenue tufunamu ewa Katonda tufunamu mu buntu bulamu okwezza emyoyo then government should come up with a plan batekengawo tents nga wolaba Mekka batekewo taps amazzi naye it looks messy abantu bali ku kkubo you can't drive police esiba buli wamu kiringa ekituguddeko obugwi naye nga buli mwaka tukimanyi nti no waliyo ogenda okulamaga kw'abajulizi ekyo kimaze siringa voola oba avumirira ngamba bugambi nti bwe tubanga kiriwo buli mwaka kireeta abantu bangi which sums up to getting revenue to local people abafumba emmere abatunda omunanasi soda mazzi ebintu ebitonotono ebikozesebwa face painting mwebale nnyo okubeerayo ne wataba buvuyo naye ngamba there should be better planning for these people coming every year wabeewo engeri eri proper kubanga tukiriza wadde balamaze naye ate kati balese n'obukyafu bungi olwa lack of mobile toilets basuze bubi abamu bagenda kuddayo balwale batambudde long distance kyetaagamu okutuula ku mmeeza bati planning better tube nga tukirabirako kigende ku TVs international ekintu ekyagalwa abantu ensi n'ensi nga ne papa wajja waasookera